Infomedia yafetu kusensonga. Twali tuva kulya mmere mu katala oni mukwano gwange kalagala. Kati mbu waliwo nze sina simu yange bagibanga nywedde enjaga kyova nagivaako. Kati twali tuva mu katale kulya mmere ni wabaka tukwata video ngali mu motoka nze sabiraba because sina simu. Kati nagenda okutuuka nankulabye nga bangamba Brenda twakulabye. Yeah. Bia namuvaako nywa wala giyoka. Kati mayinti atwala ya kukozesa. Eyo muleke tomwogerako. Kasese wala gya. Lwaki nava kilabu, sina sente zingula kilabu, sina mikwano jingula kilabu. Sagala. Gambye bakuvuma because wansanganga Dubai ngonkolako interview. Kitegeera. Nali munene yesi yali photoshoot, nali munene nganyirira. Neera nali mumpi ate nali sina mabere nga wonda basina. Lwakana yini nakabina. Nenja abantu mwabajajinga Brenda mujukire mwandabira ku social media ate mwandabira Dubai. Kati ndi Uganda. Ndi Uganda nadda mu musayi guli oligino gwechika ogwewaka. Ndi Uganda chova ndi woti sako gasirimu radde wasirimu nowe. Nanti naye kati sawa zino bambye. Abantu bali mu kujajinga but this time is not for judgment. Anti baleke bajajingeze gwe bajajinga sina simu sibiraba. Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu yennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Basebo ne banyabo mbalamusizza amannya Mama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza wamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Mama Fiina. Mama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bwo businkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Mama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Mama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Mama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Mama Fiina. Kati muna wabagala kutereka mpe namba ya bawa Brenda. Bamubbe bango mulaba. Bamubbe ate njabu savula nze nkuba mukazi musajja mbakuba. Bajjatani ko mpe namba yo. Sina mikwano nze nkuba akwata kubawa ngono. Brave bamwita Brave. Mbakuba. Osako nalifunda bure. No manya, nora kugalo ni buche kwa ngani ntera. Kandi wakatera munonga. Wakashabula ya ono eba wange. Nero akuba mugude ko ali waka. Wona mugwa ko ngali smart boy. Mulaba bode. Quest before ili atugusensonga. Brenda Miles. Awana wetuli tuli mu lugendo kuberanga tugenda okubanga tumusisinkana. Naye mkuba natugambye nti yechawa muku kimuletera okwechawa sometimes eba depression obeera oba ne bintu ebya bulijjo tabayetuka n'okwowa abantu n'obeetamwa so tugenda kubanga tumusisinkana tulabe kiki kye tusobola okubeera nga tumukolera kati nenyo wa Mswana mukalina. Watufutulayo mama yeye kudde no waba. Yeah. Tujje aso ajje Brenda SB4 Chichi.
Ati chiche chikule si muganda wangu. Brenda wanchawa nnyo. Nakuchawa yankubanja ne sente zange. So wampe sente zange zengubanja mtwalo 7. Nze kuwe? Ya. Onosonyiwa? Nabo banziwezaamu. Brenda tosobola kubeera ng'omumanyi nesitakusasula. Kati onsonyiye? Ate okwatira wano. Onsonyiye? Ya sikulinako obuzibu naye nakuchawa. Naye kati ng'onkyayira ki? Anti wano wamala? No, tuyingire oba. Tewali right? Ya tewali right. Amasannyalaze gagenze. Wano wachafu. Wansi. Tugende wala wansi. Tugende wansi. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Tewali buzibu maama. Tewali buzibu. Mumutwala ndaba mumutwala. So kwesi bifa media tugusa ensonga. Banji bali badangamba tunoonya ku Brenda Miles. Tuwetere ku Brenda Miles, tuyambe ku Brenda Miles. Kwe kusalawo okujja leero okumunoonyako. Musanze wa mwami we bulungi kabadde katubagira eyo entalabye nga tuvaayo eyo naye obadde webase webase leeti nga webase nnyo ayi neebaka kati nkole sirina kyakola obulamu buli butya si bubi nnyo luli najja webandagirira wooli ne bakumpa ku ssimu Brenda n'onfubutula anti era lwe bajja bangamba onoonya kati gwe wabuuza oyo alinga muganda wange kozi namugamba ebyamawulire nali nabivaamu nakukweka nali ewagulu mu kalina nga neebase mu ruumu nebakumpa ku ssimu kale nga Brenda okyawe bulaza wo anti wali wanyiiza nakunyiiza naye nkusonyiye leero sikubanja tombanja nkusonyiye omanyi lwaki wali wanyiigira najja n'essente zo njagala zikuwa naye kasi wanganda ogenda kunywa ice nenga kati Brenda bwe nakukwata emitwalo zino nzimuwe Brenda nali nsobola okwettira olagenda kunywa ice nze era nezo sente ze wampa era nazigulamu ice naye natuuka ekisanze buli kimu nenkyejjako nzeka ice wamwejjako si kyamunywa nenjagala nagivaako kandi ndi byange kubanga nze kyampisa bubi twali awo ndaba Brenda ng'otandise okuggwawo ate nga Brenda gwe nali naye Dubai nga wanjawulo nnyo kuwe Uganda. Okitegedde nali Dubai kati ndi Uganda. Kati nengamba Brenda singa nkwata emitwalo gino bakumi we agenda kunywa ice anywe nnyata ayitewo tusange nga Brenda ekyafudde. Naawoza nti kyali kigenda kunnoma ku mutima yeso nga kinakuwako ntono. Kati ogamba ebbanga lyembadde enyweredde ice oba ebbanga lyembadde enywera enjaga kola olunaku lwe nali ngenda kufa. Tomanya oyinza okuba nga olinamu just 5 awo n'onywayo wa 5 nakadde omuntu akuwa emitwalo 10 wamma kitegeera n'ogenda onywa nnyo naye ekirungi wabimuvaako nenjaga nengivaako kikirwaki momenti yayo yagwawo kati oli kubira
So waliwo bu video bwatambula awo nembulanga nkunoonya bo wali luddamu nali mbeera nankulabye twali tuva kulya mmere mu katala awo ne mukwano gwange kalagala kati mbu waliwo nze sirina esimu yange bagibanga nywedde enjaga kyova nagivaako kati twali tuva mu katale kulya mmere ne wabaako atukwata video ng'ali mu mmotoka nze saabiraba because sirina simu kati nagenda okutuuka nankulabye nga bangamba Brenda twakulabye yeah. So waliwo naka video akalala wabanga osena amazzi twali tusena amazzi naye eyo video yadda kozi bawanga gindaze ne mugamba eyo yadda nezo nga tosikyaziina ze bankwatiramu za yero. So kululi wali onywa ice n'enjaga wabivaako omwenga ate gwo okyagweko bia namuvaako nywa wala gyoka katimanyi ate wali gyeyakukozesa eyo muleke tomwogerako kaseese wala gya lwaki nava ku kilabu sina sente zingulira kilabu sina mikwano gingulira kilabu saagala ndina ensonga lwaki namuvaako nywa wala gikaseese kaseese ate yasinga obubi anti gwe nsobola ayokya n'okwokya anti gwe nsobola lwaki tanjokya look at my lips emimwa gyange ogirabye gibabuse ozirabyeko zibabuse lwaki gwe wasalawo okuddako tukoze tutya Brenda okuva ne ku kaseese oyo Brenda ndandamu n'agejja mitinge ku Brenda gwe nasanga e Dubai nga Brenda asagala busagazi anti okitegedde nali Dubai kati nzizaayo kisoboka osobola okuddayo Dubai n'ensi endala nsobola na Dubai kawaka tunoonya solution Brenda waffe Dubai bakudipoti nibakuma mirembe nakoma obulungi nze nekomyawo passport okyagirina nina mukwano gwo Dragon Lady yakava namukomera yabali bamukwata bakamusumulula naye akyaliyo gyali yampubirako ku ka message nga ngamba ayagala ayogereko naawe sina simu simanyi obakwali ku simu yange nga ayagala n'ennyondo oyo tisirani namugoba oyo tomunyumiza anti byonna ebyaliwo Brenda oyo nyondo namukyawa tomunyumiza nange wali wankyawa anti gwe nali nakukyawamu katono noyo namukyawa nga nkyaliyo nga tanazaala nakuzaala Brenda kati wano walabire emikwano gye emituufu so Dragon Lady yali ayagala mukwatagana alabe nti ate ziko kaludde Dubai ensi ekugire Dubai n'emikwano gye mingi mu Dubai mugaye sina simu buli anoonya sina simu anoonya njaba we namba ya bba wange mubenga mumukubira waliwo n'omukyalo omulala kaziniwo oyo yani yani yakunoonya kati kyesimanyi oba mukubirako mulage nti ndi naawe ndabe pireko mulage nti ndi naawe bangi abakunoonya tebagala kulaba ng'oli mu mbeera eyo Brenda nange kinyinga okulaba ng'oli mu mbeera bweti nokoze wanje nyabo gyebaleko kale baba nojeba ndi ne Brenda waneeno oli naye tuhanga simu sobolekereko naye hello wanje anti wanje wasiba ndi awo wasiboota mbiyaho oriki iye konka katakucenga anti noza kuchenga bwanyuma noza kumanya kale yandi na brothers before yansara olinga y'omushiki wa mama ndi hano yagundi na bulagala ekasubi na bulagala kasubi kuba bakateekayo ebishushani byawe bakabiteekaho nkyalina nkulabye naye akutiire ekishushani yakitayo nyonka ntakubimanya because tinyina esimu nanye abantu bakangambira Brenda twakuleebire nabagira kanti n'esimu mwandabye wangu wale yakubye ekifaananyi ati kaba akutiire ekishushani ekyo kyatambula bingi ebya media nobimanyana n'abantu okutusharira omusango bwashesha bwira anti main reason yeriki kaba bakadde baawe babe batiinire omukyala zima kimukikuru waawe akatiinira akanyonka ekikira yonkanye nk'omuntu amenya nti Brenda talina ensonga jesita abantu abyatamburiramu bo barimu bamugezaho kumuteeka hansi konka we talina ensonga kokutambura abantu batandika ayina sirimu eki n'ekyo era ebyasirimu babyogera nga nkyali Dubai bakandwaza kale nkyali na Dubai ekyo tikisa
aha so mbelio ino munywani wawe banyana bawe bakuronda banyongageza ho kuronda na byantu muri byone banyinga menta kumesha uruhori je ningashobora kubyo I'm not fine at all. so muri byone sho kuzakora ni nchero zango munsomo ebintu tukora tusiskara umwoteza kuterera bwamwe nakoresha bacirwa mwana no basagaruka Dubai no basagaruka sagagaruka yo ensendara je ziri ku waiting kandi nyenda kuza wait kongano basokushohori hanga of course so chonani kusaba ekikuru kyabena na maundu kuru wawe tenda wetindira antu wawe kale sister konka orinkai besides that for portraits kale anti neze shanyoti nyine simu kandi na muganda wange SB4 yansala obusazi nanta kumusubira naenda kukora ki like ansazeko mbade simusubira sina simu nituza kufuna simu don't worry kale tuzofuna echamani handike namba yanje SB4 naza kujimpa ya handike namba yanje SB4 chukwe kale byasigaye byona nza kubuza ufuna umuntu wena nambipi kale mukwano kale wabana or nakurabye ninza kwiza ninza kukweronda ekintu njina nakurabye tindi yo ngarugayo kasubi aho runokora nimbere wo mushije so kore kintu chumu SB4 kwe namba yanje kale mukwano kale omutegedde ati namuchenyo ati nkumumanya simumanyi angambye mbu yagenze mu kyalo nze simumanyi kazi niwo tinkumumanya mpozi nalebe kishwana maze nakusatu nga noonya nga ayagala kukulaba so Brenda banja bakusayidde omusango banja bakusekerera naye tebikumala maanyi buli omu abeera ne life ye ndi buli omu life ye yamanya bwagitambuza so twagala kulaba nti Brenda agenda kudda waati astandinge agenda kukola ki so nze kibadde kindeese kati kaleka video nalaba Brenda yali aweddewo naye ate kati nzize onyirira si yo uli Brenda gwe nalaba kitegeera so ekinzeese nze kukulaba manyi kati nti tuzzaako ki mpidde ogamba sesawo nti toli fine ato kikirwa kitoli fine kiki ekigambo sina simu tolina simu simu yekufudde nti just toli fine sina sente kale sina sente kati wali wenna luliro gali wiki eri ewedde tezinawe kuwera wali kugundi enankulabye wali oli mukukola enankulabye nga nakagendayo nali nkola naye natuuka nembivaamu nga sikyakola nga mbeera mu byange nga mbeera mu bbala kunywa nemala neneebakaya owajjidde nadde sikyakola nadde maze omwezi nga nawummula sikyakola nga mbeera byange mu bulamu bwange ekyogamba nti otuusa ekiseera mirimu gino wajja wali okola n'ogikola nga nkuba bukubi wonsembera mu maaso ng'oli musajja nkusabula ki ekyakuleetera ogikoowa saagala kyova nafuna omusajja wuuyo bba wange omulabye kyakujja waneewo babi tojja ayambadde bubi ayambadde sandu njamu mulabe ngali smart no tojja omusajja wange mulungi yoyo ojja mulanga ali kiriya nga ayambadde omusanze waka ali bibye so watukisa n'obikoowa kuba naffe ffenna ekyali kyetwagala obikoowe tumanye kati tuzzeeko kino nabikoowa kale mulimu ki omulala gwosobola okukola mulimu wekozesa kunkozesa bizinesi nkisobola wamwagala munkole bizinesi naye kunkozesa mbonsasule pamansi nowe nanti kati abaagala bagala kuzza Dubai
Era Dubai tosobola kwekozesa. Anti asaa kwekozesa. Kati baba banzizaayo nga bagamba bankozesa sagala. Omuntu anteeka mu ticket visa nga amanyi ngenze yanvudde Uganda ngenze mu bulamu bwange bwe mwamanyira musicha mwagala. Kayinza osubya nze ngende nkolo bwa kadama bankozesa. Anti otogambe otobulamu bwo. So ndi mwavuka naye neeraga. Omanyi omwove yeeraga. Anti ate otugambe nti wabukowa obulamu. Anti obwe Uganda kyova asagala. Natuuka okuva Dubai nga amaze emyezi 3 nga sikyetundira Dubai. Kwe kusala okwereeta. Kitegeeza nayi nakoowa. Kitegeeza kati oba ogenda tugeze bana bagala okuzaayo Dubai oba ogenda kukola ki? Okunza ku kyeyo si kyekikulu ne wano Uganda yagala kunyamba so akunyambira wano. Mu Uganda osobola okubeera wanga tugeze business ki osobola okukola Uganda? Ka boutique. Oba duuka business yonna kindi. Era byonna byatwalire badde tubikola naye Brenda ogenza onoga nti gwate mu kunywa kaseese nti byonna tusobola era okubikola capital n'omunywamu. No way, nsamuvaako nga nze because era bangi babadde bampa ssente kasese wameka kasese wa 10. Kyogamba business eba ya 10. Ekireta wali wadda kuwala gye wa 10. Kasese. Ya, tegera kasese. Muwira bubulizi ka 10. Wala gye wa 10. Kyogamba olunaku mbadde nfuna 10. Omaze sente ze mbadde nfuna nga nkyakola okujjako nga nze yabivuddemu. Ne nchuzinzo okunywa wala gye wa 10. Wabeerawo ensonga. Anti era waliwo ensonga. Nakati mpulira ova kunywamu. Iye, era wali wala gye mu room mu nyumba wali. N'akajani. Tosobola akajani be kati. Mijaji. Ye akola kiyo. Oyo taaba. Kale kamuyite taaba. Ye akola ki? Tujja mutegeera. Abalaba munywa kukubwa. Nenze munywa lwa nsonga. Nsonga ki? Ani kati twagala Brenda akubwe. Sikubwa no we sikubwa nze omuntu akubwa ntunulira ndabe amaso gange gali gate ga white ga red. So kati akajani akunywa kacho. Nkanywa we kyetagisibwa because nava ku ice nava ku njaga byali binkuba ne binjijjako. Ice ono gwe wali onywa okibanga kitufu Brenda wamuva. Namunywanga kunyumirwa nagenda olaba obulamu bwange tebusaanira ice. Wabanga wamuvaako Brenda ice nkwebaza. Nenjaga nenjivaako. Because nanywa enjaga ne batwala simu yange. Ebyo nagenda olaba tebina kye bingatako mu bulamu buno SB4 kankubulira. Abasinga mundabide ku social media temumanyi. Nonzo ndaba nga wendo olaba buno bugalo natwala omubiri gwa tata wange. Ekikakyo kyovaamu kyenvaamu. Kati buli omu abyana ebizibu bye. Mwene mulowooza ebizibu ebirala. Kati wemba nywa kasese nendi akajani ndeka. Okunyamba mu birekeraawo. So beto sola biva. Ya sisobola. Kwa immediate. Ya. Bwe bulamu bwange. Omuntu yenna ajjanga azze kuyamba Brenda alina okumanya nti talina kuva ku kajani ne kasese. Era mbinywa responsibly. Ya. Sibinywa mbojja kunsanga mu bantu nywa wala joba kajani no way. N'okutambula ne wala jogo mwandaba naye mbu bankwata video ntambula n'akacupa ka Uganda walaji. Yali kasese. Bye binkuuma ya. Olaye ne lesu ajimanya atajimanya ajajira ababulabi erimu kireso ya zembale manyo jebikidde lwampewo ngowiramu empewo walo girabyeko lesu nyingi mu Kampala n'oba ogirabye si buli omu bamala jigula gwe wajijjawo bajindeta kuva Dubai anko like emwe chama nyo chamaji anyway tubiveko natosoba bivaako manyiro ancho bankugambye wala gisimuvaako kasese simuvaako neresu yeyo eno lesu no eno jentambula nayo sekeza bayadde jokwatako okasobola ngoli mukwano gwa usobola ate ojimpaamuko kujikuwa kujazika sijazika chama kyekiri mu lesu ayange yenkuuma twa buli wengenda ntambula nayo buli wengenda ya so abanda nze mbasibalaba kati no gwe nkulabye ya nenze abasinga mbasibalaba nga batunulira wansi ya ntambula mukubo na face mbasibalaba kitegeeza ngenze kulaba nga nkumanyi kati abankwata video sibamanyi abantu aboogera sibamanyi
pozi nga gwengwe nkulaba oba nendaba mmwe. So ogambye nti omwami wo yagenda nakwotera kabiri nakakulaga. Nerera abindaze Bad Black nga kuvuma yabikola screenshot abindaze nga batadeka akafaananyi wali nga ndi ku taapu ne mukwano gwange kalagala. Yeah. So we wobirabye kiki ekikujjudde mu bwongo? Ngambye bakuvuma because wansanga nga Dubai ngonkolako interview. Kitegeera. Nali munene yes yali photoshoot nali munene nganyirira. Neera nali mumpi ate nali sina mabere nga wonda basina. Lwakana yini na kabina. Nenja abantu mwabajaji nga Brenda mujukire mwandabira ku social media ate mwandabira Dubai. Kati ndi Uganda. Ngoli mirimu jo. Ndi Uganda nadda mu musayi guli origino gwechika gwewaka. Ndi Uganda chova ndi woti sako gasirimu radde wa sirimu nowe. Sirimu radde wa sirimu. Ndi negative. Awo tugumizeewo nnyo. Ndi negative. Brenda abantu abasinga okutulaba oba okulaba bajajinga nakati nakuzumu ntekayo post ne batandika wali ya Brenda kati nawe oli mulwadde ko kirabe Brenda nzo wafuka sister wange. Abantu abakujaji nga bakulaza juga ne Dubai byanya ne Dubai bandu azanganyirira katote ya bandu azanga nchali Dubai abagenda babibunge sebyo tubagambe seba bafugwa bulambo yan olamu abajaji nga bagamba Brenda mulwadde ndi muramu 24 ndi muramu % 100%. Munda video ku social media ndi munene ya nali Dubai nga omanyi weather yense ndala si yefanana eno tuli Uganda nzola ndi mutono teka kago mpozi nga ngenze mu sendala awone nchusa ku weather awo nja kugeja mu katono newe nazila mu butaka bwenzalidwamu nja kusiganga wote yeah. So ogenda ku Bad Black yavude nakola post nabanja bazogera ku SB for which means ndo bazabagala kuyamba balabanga SB for kuyamba yeah kibaruma yeah ogenda bagenda kuyamba bakyabbo so bagamanti ayagala anti nyamba nyambe mu kino gwekiti ne gwekiti angenda batera ke namba ya simu ninga bwekicho wetaga njaga ya simu ekisoka njaga ya simu ekirala business ayaga kunyamba so ndoza gowulidde amanyi abantu bangi olavayo nti banamukozesa so mulina emitima emirungi tujeyanza nnyo kati Brenda wuno mulese baje babadde mumusaba Brenda mulete Brenda ye kisingo kumunyigesa zino talina simu kyala business gwali eyo kikyolaba Brenda tumaze okumugwako wali atugera kubanga tukwatagana n'omwami wo kiba kyetakisanga Brenda bakugamba nti buli lunaku tugere ku kifo ky'enkoko beerenga olya nga mutuukira ba yeah. So gwali eyo kikyolaba mu comment muboteeka n'essimu zaffe ziri ku screen okutuweerezeeko message Brenda no gwe mukulaba okuko kuba naffe mu kujja twali tusuubira Brenda oli yali kataapu yali kukubonga atambula tumanyi tate Brenda embeera yetya eri bweti gwali eyo gwe mukulaba okuko Brenda nga ate munsanze nyambadde byange mbadde njawo nsange nga nyambadde fitting mbalage mbunyirira era onyirira niwe akusiima kuva dda tosiwukangako anseye lusan oli kunnakyo so gwali eyo bwe kikyolaba Brenda ono ande mukukiraba tukoze tutya nze muzukulu wa Kabajjo esimu zaffe ziri ku screen weerezaako message oba obubaka bwa WhatsApp Brenda abadde mukwano gwammwe Brenda mukwano gwammwe mulimu abanene abaze baku Twitter okuba atambula trending ate nze abanjagala mbagala nnyo ya gye muli mumanyi Brenda ali safe ndi mulamu ate nkyaliwo kangesa kukola bano obundi akwayira kuba nti nze ndi mulamu abanjagala then mwe abavuma muvume because sibamanyi sibalaba ola mbaddenga n'essimu era comments zamwe siziraba naye nga banga Brenda fako ola njagala gwe nfako gwe ndaba nenga mbona njagala mwe mu commenting abatanjagala mu abamanyi abanjagala Mukama agenda bawo mukisa because nange gye ndi kiriya nabakolera bilungi abasiima musiime abatasiima mu abamanyi yeah because I know myself nino omutima omulungi anotaliiko mbali njagala mukwe mwogiremu netaliiko kulayini mukwano natenda kuvaddanga mukwano ko unodwako ne ready oyo ya namugambye ne bawange namuwandise mu katabo yesterday nawandise ekitabo mikwano gyange bani bange nangamba ate Dragon Ready yani ne mugamba ono kyali wange kuva Dubai ya taliko kulayini mu kitabo mwendi mu kitabo
anti gwe ngenda kuteekamu because naye nakukyawa Brenda nayo nyiga bubi oba olowooza olimba bbanga kireete nataddemu mikwano gyange gyonna sokola tuli ku kitabo ekyo kireete siriimu toliimu namwe anti muli timu naye ngenda kuwandiika muyanze nawandiisa emikwano gyange amakoko wali wanneeyawulako naye nakukyawa kati ogenda kunzisa nakusonyiye nnyo ekitabo kino mulamwa ki nange nabadda nedda nze naddawo nempandiika buli muntu andi ku mutima gwe mmanyi ne SB4 nabulamu kyokka abasinga obungi bulemba kuyita Brenda wa SB4 anti era nange bangamba wanzina naye era naye nakusonyiye kati sikulinaako obuzibu timulinawo obuzibu namusonyiye lwaki gwesooka ovyo ogenda ozanye lwaki abantu bagamba bwe bati anti because twali close nnyo eri Dubai ng'ojja buli wojja otuukira ku nze bangi baagala kuwa sente mbu bakoleko interview n'ogaana ate nze ng'onoonya bunoonyi anti gye bamanyira baali bamanyi nzina buli omu naye nabivaamu kati nagenda olaba sitaani yennyini omulimu gw'okwetunda nagenda okwezwa ngu sitaani uno Dragon Lady akola Hello ndi bulungi oli otya zoko sujja ku video nizo bako ogambye soko deko video kale semu kanteekeko okay kiraba kino ebinyo soka temu ate nga ovuddeko bamba taaka gwe kiki ndi happy Brenda I'm happy oli bulungi kulikayo yonna gye wali ate nga wali otya Brenda ndi bulungi ndi fine temukaabira wano ndi bulungi mama situka nkulabeko bebe sorry alala wasudde mali yaffe ndi bulungi ondabye kwata wano kale kuba mbadde ndi mu kutya nga mmanyi ofaanana bubi anti media nga zikufulumya bulala nga mmanyi ofaanana bubi obulungi oli okutya ndi bulungi wabale kusiima tewali kitagwa nanti kati ndowooza ensi ogitegedde ate ku luno boyi kugamba nga katona baawo nemala nenziramu nenfuna ebbaati boyi abantu mbalabye nanti nkubuuza obirabye ebigambo bye nagamba nga Brenda iye ebbanga lye nakumanyira lyawera emyezi 6 nowe olina kye wali onkoleddeko okujjako gwe okunyamba nanti naye kati essaawa zino bambye abantu bali mu kujajinga but this time is not for judgment anti baleke bajajinga eze gwe bajajinga sirina simu sibiraba bawoza anyway bireke nze just ng'omuntu nange right now siina ne sente ezisinga naziweereza e Kampala bampeereze passport basiina Brenda bireke kati nze ebigambo bye nagamba nga wamanga ogenda obiraba Brenda nagamba nga tereka sente obeeko kye weekolera ekyamakulu nga towulira naye era byonna bigamba abantu wano ne mbagamba oli mwana muto ne Dragon Lady labayo najja ne sente nali mwana muto naye kati nkuze toyonka yes but oli mwana muto anti kati nkuze mukama yampa sente nga ndi mwana muto nazizaayo kati nkuze ensi ekukuza kati njagala omanye nti ensi eyinza okukuza nga tonatuuka mu anti kati era nkuze nenziramu nenfuna ebbaati era njazi obwongo bwayize wabonaaboneranga essaawa zino be bali mu kugamba nti simanyi yeetunda nga tamanyi basiisitabo naye nga weetunda oli muto lwa nsonga oyagala babeezaawo nababeezaawo baganda bange ne mbayamba ne bampeereza ebibi
naye mama wange anjagala ne taata anjagala. Ojjukira bwe nagamba Brenda ne kugamba Brenda yes weetunda oli muto ng'olabirira famire naye okimanyi nti famire gy'olabirira yeeri kukyukira ng'oyavuwadde. Anti baganda bange nkimanyi tuli bantu 6 twali 8 babiri ne bafa tuli bantu 6 omuvubuka omu bawala 5 mu bawala 5 sister wange omu yanjagala omubwati abala tebanjagala naye nga nababeererawo. Bambi bw'obeera ngaawo weebazenga kakaziniko bakayitaani kabadde kagambye musimanyi mugenda mu Mombasa kola simanyi biki. Oyo kale waliwo gwe njogedde naye wane YSB4 ye njogedde naye. Kebaze nnyo bambi kabadde kali mu kunoonya ssente bakutwale mu rehab e Mombasa ne mugamba tukikola FIFA Mike yabagamba endongo ye rehab nze music ye rehab yange tebantwala mu rehab because sina gwaddalu. Kati manya nti nze ng'omuntu mpulira essanyu bannaye ndi excited mukwano nsanyusa okulaba ddiya. Kale mukwano we nafuna esimu tujja kuddamu nga luli. So ye mukwano yali kyaliwo nnyo mwatiguka Brenda yakomawo akasente. Ya nakomawo n'esente. Era wajja ne Bruce Case nga juddo. Nze ezo twajayo milioni 5 mu banka sigenda nawe wali endana najja n'esente zange. Bruce Case yo musama. Nezigwawo ya ate nali mwana muto. Kati nkuze. Mukama kuwa sente ng'oli muto nayagala okuyigiriza ensi kati nkuze ngenda zifuna. Waliwo business gye wali okozesa side z'ekyanje. Yali baala n'enjitunda. Yali baala nga Brenda yakomawo akasente. Nenkole baala si kyanja yali makinde najikoza makinde. Nakole baala emakinde. Najitunda. Yajja ne Bruce Case y'omusama. Nze najja ne sente ate nali muto tebamenya tebanyega bangi babona bakadde. Banoonya chance okufuna sente ze nafunako. Baganya ozifuna naye nazifuna ndi mwana muto. Tebamanyira nti alina emix. Nina emix. Ojja zifuna. So akatusabe kasita nkulabe. Tusabe tekijja kulemererwa. Era tusaba wofuna time ofune passport ojikube ekifaananyi. Kiwe Dragon Lake tulabe. Kati watifu sala akudda ku kyeyo. Kozi nze okunyamba kwange si kwe kudda ku kyeyo asagala. Ya asagala ayagala kunyamba nyambire Uganda. Nze ngenda kuwa enamba ya Dragon Lake. Anyway, kwesi bifa media tuguse ensonga. Ya tewali business ndalo kujjako kwetunda tesagala kujjako mbasabula. Ensonga za Brenda oziwulidde. Brenda tumaze tumuzuula. Walabye tutaka comment yo. Brenda nayambibwa atya yagamba yagala simu ayambiddwa atya. Banja abaddewo naliko ku live ya Mezaya yaliko ne ajati n'omukulu ali awo bali eyo nga bagamba ayambiddwa Brenda yambibwe. So mulaba ko program kano muketegereze bulungi mutwe ku solution Brenda ye agenda kubeera nga yambibwa atya naye nga tale bubi nga ka video kaliwe katamba n'ebifaananyi si ali awo bubi yatwagala okwebaza omwami we amulabye yabba wange yandabirira ya kati wala gira yamuleeta anti amanye ebizibu byange namunyonyola ntegera ya so tumwebaza okubeera kuba basinga obungi nakuddukako ekimanya ekyo yabba wange bamwogera oyagala otya oyo olaba wafaanana yali ne sente nagwamu biki nga ndi ndi bubi okujjako ndwana bulwanyi nga ntuse nemuswaza nanjijayo nakuteekewa so tumwebaza okubeererawo yamukutokoowa kati gwe muko gwe tulinawo ate nze before manyi wembeera n'omu mbeera nani obeera n'omu so tukwebaza era gumiikiriza embeera ejja kukyukamu balabye programu eno kujja mu gisharing asa ndowooza mugifunye buli omu Brenda Marozi aliwo Brenda yaddawa Brenda mugifunye kati tutandikira awo naye basookere ku ssimu abagala okumulambulako okkiriza abagenyi ntwalayo mulabeko nze ntwalayo mulabeko abagenyi eko bawange ate kati bawange abeerawo ate abagenyi bajja kukola ki maybe omugenyi ewaka wono tetwetaaga abagenyi teri kukyalirako oli mutu manyi muni abantu abatugezigezi asibula akusekera mbakwagala waliwo abagenda okujja nga musunga seetaaga abagenyi kati muni abagenda kutandika mpe namba ya bawa Brenda bamubbe bawange omulaba bamubbe ate nja busabula nze nkuba mukazi musajja mbakuba
budget mpe namba yo lwaki sina mikwano nze nkuba akwata kuba wangono brave bamwita brave mbakuba osakuna lifuna bure nomanya nora kugalo ni buche konkani ntera kandi wakatera munonga wakashabula ya ono eba wange lero akuba mugudeko ali waka wona mugwako nga ali smart boy mulaba bode ate ngenda muzalira okakasa interview naddako ojja kundaba olubuto nga lukomere awotodda ku ya lwaki sagala because nemanyi atala bikokuba Ba omanyize sibera na bukachere. Manya abali subshuta ya mbera nabo. Abazitwala. Ndina olubuto lwa bawange. Lwakuba ondabide mu binene. Brenda chikulo nimba nnyo. Najja ke Dubai noni matugana mikolo. Nene tegeka. Akuluno ndi serious. Nengende wa JB. Akuluno ndi serious ya ndina olubuto lwa bawange. La interview ena sembayo. Linda ondabye mu binene teruna kula ndabye mu binene. Ojja kunesi. Okami tuwafuna Odazo. Oza twakeyagala tumaze obe emyezi meka najja nankulabye dde myezi ngeta nedda maze emyezi enna ya nkulabye maze emyezi enna ngana kavaka lero songa ziri okimanyize sibeera n'atalina waka ate sibeera n'abasajja babi no nemulungi wamujjawa bawange namujja nankulabye era Katonda yanjija kalero nangamba genda osinkana omusajja omu ya choba sitayaga kwetunda nafuna omusajja tuli contented bwebale Brenda kufuna omusajja atoza namujja nankulabye ana yetu mwebaza andabiridde boy so kwasi bifu media tuguse ensonga za Brenda zuwidde bulungi Brenda ali wabbawe ali mu mbeera jalimu jemulabye so abadde badubuza Brenda abadde bajajinga Brenda saza sejja kujajinga yekikulu agambye yetaga simu natandikira business yatambuza obulamu kyokudda ku kyeyo asagala kozi ku kyeyo je bampita kwetunda sagala kwetunda nafuna bawange nakizula nino ozaala emyaka jigende emyaka 24 ndi mukulu kati ate oli lubuto ya walo olubuto customer yalukuba nalujamu olwono bawange nga nkyakola ya nga mulwanira nga nsumbuwa nga tanzasudde sente zange bawange ne bimunyiiza n'abinjijamu wali okola takusasudde ya nga nina olubuto lwa bawange customer nemukwata nankasuka olubuto lwa bawange ne luvaamu bawange ne bimunyiiza nanjija mu kwetunda ya omusajja ali serious ya luli myezi ngemeka myezi 2 lwakwanze ndi mutono ndwawo okulabisa nnyo mulendo jja kubonimba tekako sente tugende mu pharmacy wonna sanga tulukula ludama anti kukakasa mbundi lubuto no anti kakasa mbundi lubuto mukulu kyekyo Brenda kukakasa ndi mbundi lubuto tekako bange uno mubuzi Brenda oba wakana tugende nza asasula kalo mpadde sente zange tugende wendi wonna abembuto bayoya kati lero oyogenda kuyoyaki ani lero nze kyendya lero si kyendya lero oyagala kuluyaki nze si bingi bijanjalo byenjagala nga mulimu entula kana tekatandikidde mu bijanjalo nga birimu entula baremwekole kuyoya chips chicken no enkoko saagala KFC tujenge kali mwentula kutogera bifuna emizana ndidde enyama kati ekyo nyina ojje bijanjalo ngenda muwayo ku sente ayuna kyoyoya kyakugulira kanze one mmone ekyetaano tamune ekyetaano wano kyoyoya kyakugulira nange tekati tuleebuka n'olwaka bebi ozimumpeera toyanza tugenda okuleebukana Brenda kayimba tugenda tugenda okuleebuukana naye ate kabebi tukatolena kanywesa nnyo kukasajja kwokyo amunywa lumu ne lumu olubuto olwo terwagala wala gisimunywa munywa lumu ne lumu nenywa amazzi naye yanga amunywa mu mateeka okay kwesi before media tuguse ensonga Brenda sawa yonna asuubira mwana ayagala kubeera mama baby so kati kuba tuli mu process
talina kuddayo sisobola ya kubanga nafuna omusajja kansubirenga tunga ati nkubiya oba nga sengendo kabiri sisoba kubiri ate nebiri byalinga bituufu lwe nakugamba nali lubuto nze narujjamu wanimba ko narujjamu nga nakagenda Dubai narujjamu lwalimu naye ku luno nafuna omusajja ali settled wanimba ko ndesimanga passport yo ya simanyanga yayika kamazi ate nakulimba era gali mazi anti wali mbo kutekijjaga anti eyo mbozi tugirekeko nali nkyetunda kati eyo ya anyway ziwa anasanze watuteeka mwaka sente nze muzukulu wa Kabajja baziwa basengwa ku mukwana kedi baina kalonda yene wa beddings masuka blankets bitima bwansiri pillow cases tawero babina byonna gwayagala kusubula batuukiye nawe ayagala kugula akamakamu batuukirire ate bannaffe abanana abo mouthwash bakugamba nti gwe atawanyizibwa n'endwadde z'akamwa okozesa kanana kosenyesa kokka buli kimu ekiri mu kamwa ko ekikukyankalanya kijja kubeera nga ate kitereera kasange mu pharmacy n'eddwaga shops ezikuli okumpi ofunira kanana abo mouthwash benda katusobola tukuleke kati oddayo kwebaka ngenda kwebaka ate kati olubula olwocunya ngenda kwebaka nze sifuluma kyenjagala banga kireeta ne baleeta era bansubira nankulabye mpoze nja ngenda mbuze ku bachali bange ndine ba wange tukomewo ya okay katubuleke basi befu media tugusensonga mbere bulungi mwera. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa and Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Nana Habu Mouthwash lyeddagala ettuufu yennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Yaffe tukusa ensonga.